Brother ajja atya okuwunzika ng'ali mu relationship with two sisters. Brother, a friend, a follower, a Ugandan, a diaspora. Awunzika atya ng'ali mu mukwano n'abooluganda babiri. Nkwanirizaako ku channel eno ne nkujjukiza nti tokkiriza okufa ne story yo. Share your story to the world. Your experience esobola okusavingayo at least a soul. I repeat, don't die with your story. Katuwulirize bino. Mr. Soze ekibozibozi. Mr. Soze nkulamusizaako mu linnya erisinga amannya gonna erinnya erya Yesu Kristo Mukama waffe gyebali kujja tusaako engalo n'abasozi mu famire mwenna mbatuusaako okulamusa kwa Mukama waffe Yesu Kristo era naamwe abasiraamu balamusizaako nnyo mu linnya erya Allah. Assalamu alaikum. Nze Abraham nzogebanako naawe ekibozibozi kyange kugoberedde ebbanga ddene Mr. Soze essaawa zo ndi myaka 26 nze kisaawe ekyokutunula vanira nakomutunudde emirundi gitaweza 10 mu myaka egyo olw'ensonga nti ebintu by'abakyala byantesa nnyo kubanga nkyali muto. Maama wange yaŋŋamba, Abra, nakuzaala oli mulenzi mulungi nnyo. Okumanya ng'oli mulungi wafaanana ne kojjaawo. Kojjaawo yali musajja nga yali akola mu magye mu biseera bya Amin. Yali musajja mulungi nnyo naye mu bulungi bwe yakoma okuganza abakazi abangi. Mu bakazi abangi be yaganza mwe mwali n'omukyala eyamusiiga siriimu. Era omukyala eyamusiiga siriimu kojjaawo omugenzi yafa nga siriimu amulumira mu kagalo kamu akannasu ng'agamba mama wange yali baaba we Biden nti Betty siriimu aluma naye ali kunnumira mu kagalo kamu we kati kuba buli muntu aba alina engeri siriimu gy'amulumamu. Kati mama we yanzaala ambuulirira kye bayita obutayenda, yanzaala ambuulira kye bayita siriimu, yanzaala nsomesa kye bayita okwewala ekitonde ekikyala. Era nga ngenda maaso n'okuba nga naye mba neegombye muli nteeberezaamu mulungi nnyo naye tomanya ki kiri mu musaayi gwe. Naye nkula nga nti kye bayita ekitonde ekikazi nga nkimanyi omuwala ne batalina siriimu abawala aba n'ebirwadde eby'enjawulo. Naddala osanga omuwala nga yafuka ebbafu y'abasajja ebintu ng'ebyo n'oba toggyeyo siriimu ofuna obulwadde obw'olubeerera. Ate ffe abasajja ensonga zaffe ebirwadde tebitukusanga abakazi. Omukyala asobola okufuna gonooliya leero n'amuluma enkya n'awona, naye omusajja buli kirwadde kyalwala okusinziira ku research gwe nakola akitereka era effects zaawo tozirabirawo wabula ozirabanga akaddye awatandise okujja mu middle age myaka 5 awo ejjusiza ebikolwa bye yakola mu myaka gye gy'obuvubuka kubanga abakyala beesiimye bagenda mu nnaku zaabwe eza MPs. So byonna ebirwadde byaba afunye afuna chance erimu okubifulumyawo. Era oluusi negomba okuba omukyala nokubadde nga ndi proud ogw'omusajja naye lwakuba omukyala dati mu nnaku ze eza MPs mu nnaku ezo ez'ekibada afulumya obulwadde bonna bw'aba ayingiza wagattako ate okujjanjaba ate awo nabeera musufu. Naye gwe omusajja obulwadde bonna bw'ofunye bwesitowalinzi ate ne bujja mu myaka gy'emikadde ng'okuze. Kyova olaba nti ku 100 abasajja bwe bafuuka ne batukula mu myaka 5 batono nnyo abasigala nga bakyali active mu kisaawe eky'omu maka. Naye ate omukyala ye talikoma kubeera active, just abeeresabweresa n'agamba ati mbikooye. Naye omusajja wabanga yeeshaakula nnyo wano n'amisuse mu buvubuka bwe agenda testing ono n'oli kijjanjuwaza kugamba sizze kusomesa naye olw'ensonga ezo n'ennyingi ze nnyina
nabanga nawe mba ngudde mu love siyinza kugenda mu byakutundula vanilla nga kyenkomako kyakola romance. Ate nga nze nali simanyi na kigambo kye bayita sex nga ndowooza okola romance nga bwe twabeeranga mu kadanke mu ssomero noba nga mubuli mu squeeze mu kadanke n'omuwala nga mwesqueezinga nakunywerezako ekiwato n'owulira nga music anyuma nga owulira muli nga you have become wet nga that is the satisfaction I got ngondowooza maybe that is sex. Olw'ensonga that is nali siri exposed eri bad wagon nkuze ndi so much isolated nga simanyi kye bayita sex. Olw'ensonga that newalanga nnyo ebigurupu sigamba that nabeewala naye tebajjanga gyendi olwa lifestyle yange ebadde so private nga nconcentratinga ku bimejalinga nga tenyinamu n'ensonyi. Nzijukira akawala lumu keneegomba nga ngenze mu senior 1 bale bakayita Esther kuva dda nga njagala nnyo obuwala obweru obuli portable. Kati najja mu senior 1 ngenze ku ssomero eryakabiri lyawo Rubaga omwana mutula kumpi ngezeeko mwogereza mwana yagamba kayiraba nono w'ensonyi kikyotasobola kwogera kyolabako omuwala be bana bakalukalu nze sikwanangako omuwala yenna. Abawala bonna bemuli nabo mu love twasinkana in the same situation, in the same environment, in the same church, in the same organization, in the same place, by working together, always seeing each other, always being together nga tubeera wamu. For example, mwana gwe nagwa naye mu senior 4 mu love yalinga ndagira mathematics. Along the way, that's how we began touching each other okakananga we are romancing, though there was no sex. So I have never provoked any girl nga badde tandiko ne mutandika ne muomereza nti mkwano nkwagala. I will become with my love story of how I fell in love with different girls, however much we never played sex, and how finally one girl captured my heart. Up to now, she is still having my life. Nina kibuuzibuuzi era ekibuuzibuuzi ekyo nga kikwatagana ku mwala ono agenda maaso n'okufalsigetinga obulamu bwange paka n'essaawa zino nesanga mu dilema nga nagenda maaso n'engwa mukwano n'abawala babiri ate nga ba Luganda naye nga sinaba kuteeba oba kulowooza ani gwe nteekeddwa okwendinga apu naye. Newankubadde mu kusooka gwe nali neegombye namwagala nnyo olw'obulungi bwe naye ate karakita ye nennima kubanga yali omuwala eyeeraga. Kwegamba bana bawala baali baana wa musumba kuba nze ndi musajja mulokole era mu kanisa nkuba nnyo ennanga wamu n'okubuulira enjiri. So nesanga ngono omuwala mwegombye nnyo nsonyi wali wabadde balekaana kanze eno mukasana. Nesanga omuwala mwegombye nnyo era ye muwala gwe nasooka okwana mu bulamu bwange. Kawala kaali kakato myaka 2 konna keeru kali portable neosanga omulanga toyagala kakubuuke osobola okukasitula ku mugongo n'okakubuusa oba mu mikono gyo. So nga it is my dream girl. Naye nga nasanga obuzibu nga be bano abawala abeemanyi ati balungi nga tebeeguya basajja. Kati wabanga teyeeguya ate n'akisussa n'akutamya omukwano. Kati in the process when namukwana namugamba ekigambo kimu, do you know what Rachel, I'm so much interested in you. So she got that interest in me kuba yali anjagadde ngenda kuba nga mpita mu lukwakwayo okusobola okumala ekibozibozi kino kuba this is not a love story. I will come back with my love story. It is full of many lessons. So Rachel got to fall in love with me kuba yali andabya ebbanga, maybe yali ankurachinze. So I just used one word that I'm interested in you. Saayogera bigambo bingi. Rachel nagenda okulaba nga akkiriza nali ndi kuvaayo ku kyaki nga wuyamperekera paka yetwafuna wetwemanya okumala ebbanga. Kale ekiseera kiyita tubadde mu mukwano okumala emyezi nga 6
atandise n'okunkyalirako ewaka naye mubbanga eryo n'omuwala ali virgin era nga nange ekyokutundula okumutundula vanilla tekiri mu birowoozo byange kubanga all that while I was by then 23 years old, I had never slept with any girl other than just romancing. So this was a really virgin girl who had kept herself for the Mr. Right. So nga ne wajja okunkyalira ewange, we just don't do anything beyond romance. So meanwhile, lunaku lumu nayagala omusurprisinga mukyalireko ewaabwe kuba ne bazadde be baali bamanyi bano abazadde abaali balindiira omulenzi omutuufu okuwasa omuwala waabwe, so nga baagala open relationship. Naye olunaku lumu nagenda nengezaako okukyalira omuwala waabwe, omuwala ono ewaabwe alina engeri yanebadalirako. Be bano abawala owa muudu wotakimusanzeeko n'oba okoze ki tayinza kujja mu muudu za vibes oyagala. Nasanga oba yalina bye yampuliddeko ne bimunyiiza, nali nze nakaveera kange omwana n'akapasule kugamba n'aba nga tanfuddeeko. Naye jjukira alina muganda waate omukuluko, naye ate nga ye tuli myaka gye gimu. Naye ate nga naye si mubi, muwala mulungi, just ekyawuka kala ng'alina ka light skin yako. Muwala naye alina figure ate nga ye abeera jjoli buli kaseera. Ono mu bulungi bwe nga ye lwabadde happy ogamba nabeeranga n'ono, naye ate lwafunye bimudumudu bye ogamba si ka bulungi kangende n'oli abeera happy buli kaseera. N'olw'ensonga eyo kati kuno olunaku we najja okubakyalira nyina akalabo kinali ndeetedde omwagalwa wange twali tuli naye mu mukwano. Bambi ono omukulu nalabanga ono omuta nebadaliddeko. Jjukira oba oyagala wootuuka ng'okyalidde mu buko, buli omu akimanyi, jjukira ffe mu baluko ekyo tetulina buko, obwabaawo alina okukulisa akulaga essanyu dati okyadde. Kati nasanga bambi madamu ali mu stress ze, muli nsuubira okundala kasimayiro ako kubanga asimayiro ddagala erife abasajja, n'oba nga olina stress zo omukyala nakusimayire naddala ng'omwagala owulira nga buli kimu kiwedde. Munnange kola olunaku tuyansimayiringira, ngenda okulaba ng'atansimayiringira mulala, nga maze kulaba ng'oli apadde igino. Munnange nange kinaba binalindeese mbikwasa ono eyali ankulisizaayo oba nyanirize waabwe muganda we omukulu. Kumbe naye bambi mukazi wattu yali yanjagala dda nga anyinako crush. Ate nange nalaba nsimayiringira neŋŋamba ono yarisivinze byange, kale tetwexchangisize enamba. Tandise okuba nga amubuuliriza ku sisita we ali atya, lwaki ali bwatyo. Naŋŋamba atofaayo munnange oyo bwatyo, oluusi wabeera mu muudu aba tayagala kugenda na muntu yenna. Olaba communication weekula masikati gange ate ne sisita we eyandibadde mulamu wange. Kati we kumubuuza ye gwe boyfriend we ali atya, ate awo nanyumiza sitole ze bwekyasimanyi boyfriend wange yali ayagala okumurepinga ne musaasira. Munnange sikulise Mr. Sozi mu kumusaasira okwo kuba noono omuwala baali bamukusiza nga naye ali virgin. Omukyala oli yali akusiza naye bulungi nga tebamala gemakola kigemasa. Tebalaba omuntu yali organized, diligent and physically attractive naye mulungi, baali they can fall for him. Kati laba n'omuwala mu kumusaasira nga nange nefuula abuuliriza ku lwekyo tetukyayogera n'oyo girlfriend wange gwe nali nsuubira n'okuwasa, naye nga lwakuba yalaba yatuuka takyayagala byakunneeguya. Kati ate ono alaba nga sobola kumwagala, wanfunira chance ng'oli anyiizeewo. Simanyi oba obitegeera mu kulusozi. Kati in such a way I also fell in love with the sister. Kati olinga mudu akyazirimu yanyiiga, ate olunaku lwe nakyala nalaba nga sisita we ate asanyukidde, ate byo nabijjamu entondo n'anyiigira ddala okumala akaseera. Wadde ng'omutima gwali gukyaliyo nga njagala nnyo ono omuto, naye ate nga sinze nange omuntu ayagala okweguya, kubanga nali nkimanyi nti omuntu aba akwagala talina kukulumya.
N'olw'ensonga eyo nagenda maaso nono eyerese mu gaapu zange nakubadde essaawa zino nkyejjusa. It is the step of the life I have ever regretted. So things happen. Nono mukulu natandika okunkyaliranga, though we could not also do anything apart from romance. So ensonga enkulu endeese okuwa ekibooziboozi kino, the moment I will never forget, omuno omuwala omukulu yalina obuzibu ng'ali so much emotional. Ate ng'oli omuto ye kyalinako ekirungi ali so mature newakubadde nga naye tali so emotional. Kati lunaku lumu mba ndi ku mulimu ngenda okufuna essimu ng'omuto yankubidde nga luno wayiseewo emyezi 8 nkudusiza speed nga wonna tubadde tusirise nga wagezezaako relationships ez'enjawulo ng'alaba ekyamazima tewali muntu annenkana okumanyanga misaso kyokyalo tugamba dati omukwano obanga obadde oli mu relationship emu tekiba kirungi ku moving on nga tonnaba konsolinga dati ekyamazima mwetadde ebyaddala n'omuntu oli ow'emabega. Zinali ndowoozo n'omwana nali mu kyayi naye olunaku lwe yankubira essimu yampita, hello love, nagambirawo yes my baby inomarata nga tulinganga abatenyigira, tulinganga abadde bayogera buli kanaku. Era we yajjira nakomawo bwetyo bwe twagenda mu maaso ne mu relationship naye nate nentandika okubeera mu fixture ey'okuba nga mpuleyinga abawala babiri omulundi gumu, naye ate nga bala babeera mu nju y'emu, balina maama y'omu, kyokka ate nga bonna bagala boyfriend omu. Ate nange ndi eno ndi proud in my stupid ignorance. Sagala munjajinge, I've come to share my experience in this kibozibozi. Naye nga nakiyingira sigamba that nagenda intention okwagala abawala ababiri ab'enda y'emu, wabula ono eyabire ekyo lwamuduzize. Ate nange nali nkyali muto mu birowoozo. However much nebaza Katonda sebaka nabo bonna, sebaka nabo bonna omulundi gumu, era nebakako n'omu nga sitole yange wenaabeera gye munaawulira na butabo kyajja. Naye nga mmaliriza waliwo olunaku lwe sitalyerabira olwandeetero decidinga ani gwe nteekeddwa okwagala kuba n'abawala ababiri. Olunaku olusooka nali invitinze mukulu we owoono omuto ajja nkyalireko. Kati wankyalira awo ntandise okubazanya bombi, noonya we nejjako omukulu sirina mwejjako kubanga naye yali ali so much jolly nga oba naye owulira emirembe nga ye wabeera wabawo ssanyu. Nono omuto we naye waba musanyufu owulira nga onoobanga naye naye obuzibu nga yenyiizanyiiza ng'abeera mudye sometimes. Kati nga olw'ensonga eyo yenemesaako obutabreakinga na mukuru. Kati lumu yaba invited ono omukuru ajje tubeereko wamu ewaka kuba nali sikoze, nali ngenda kukola na dry cleaning nga nga omanyika obuvubuka nga osibyeko ewaka. Watyo najja oyo omukulu ne tubeera mu nju nanjolezaako. We had some romance. Even much nali sinza kola bintu bya vanilla kuba nali n'okumanya sibimanyi. When I later life story nja kubuulira butya bwe nagenda mu maaso okurealizing that nali nyina okukola sex nga sibimanyi ate butya bwe nabitandika. So all that while as I'm dating those two girls, I used to just romance and maybe squeeze it period, and I satisfy the girl using my hands, and that is done. Abakitegedde. So kumbe this young girl gwe nali njagadde okusinga, the pretty model beautiful brown girl, yali aina somehow wakitegedde that mukulu we yali agenda kunkyalira. About in this scenario wenamanyire omuntu omutuufu gwe nyina okuba naye. Kati ono omwana wa Rachel bwe yajja ng'ategedde ati already enkyaziza mukulu we amaze okutugwamu in some way somehow, yannengera yajja
n'ayimirira mabbali g'ekkubo n'alengera dati mu nnyumba mulimu abalimu, n'asindikira message dati, Abra, kikyonkoze? Lwaki oba oyita mukulu wange mu kifo kyanze? Kwegamba teyaleta nsasage naye yansindikira message nandaga nti anyiize. Kati ate laba kubanga ali mwagala nnyo, ono omukulu yali just byakwebuzaabuza butafuna bulumi bw'oli kubanga oli yali abireese. Kati nalaba message nagenda maaso nempanikinga nentandika okunyonyono ono gwe nali ndi naye mu nnyumba nemugamba, do you know what, nkusaba oddeyo waka, genda olinye boda oddeyo. Kati awo nga kyembala anviire nsobole okuyita oli, naye ng'ekyamakulu kye yannyamba Rachel teyatuukako akola nsasage. Era watyo n'omukulu yagenderayo waka nga mugambye agende mufunye excuse awo teyategera nakyo kiguddewo nti waliwo atusanze. Watyo n'agenda ewaka. Kati noono omuto naye n'addayo ewaka, naye nampa chance nennyonnyoleko kuba nali mwagala nnyo. Ntudda mu love. Kati ekinkomeredde olunaku olala lujja, I invite Rachel, this beautiful girl I love, the brown portable, you know. Kati ajja ansimulidde ku nnyumba, nange ndi mu kumufumbira kamere. I will never forget this day. Ndimufumbira kamere. Kati in the process, even the day she came, she was in her days, she was in MPs. Kakati kumbe mukulu we yali akitegedde in some way or the other that she had come to my place. Wano we wali film. Kakati laba mukulu we agenda okujja, yasooka n'ayimirira ku wabbali w'ekkubo. Jjukira ne muto we yajjanga mukyazizza nina atareactinga ne tubimalanga ffe. Ne katono omukulu we yajja, ye alina we yayimirira wabbali w'ekkubo n'alengera muto we. Kuba nzijukira bulungi ono gwe njagala ennyo nnyo omuto w'oli yali aze ng'ali mu MPs. Kati nansaba akadomola k'amazzi agende yeerongoseeko emmanju. Kati laba wakwata akadomola afulume agende emmanju. Kumbe n'oli alina waaswamidde wabbali w'ekkubo alengera ekigenda mu maaso eno. Kati walengera ng'ono afuluma n'akadomola n'agamba mu ndowooza ye, bano bava kukola sex, bano bava kutundula vanira. Kyokka awo wonna nkujjukiza nze nali sinabitandika bikola nga simanyi nako, we just do romance strictly. Two girls are still virgin, however much they are always with me. God is my witness. Kati weyalaba ng'oli afulumira akadomola, oli agenze kweyoza akali mu nsonga ze. Kati ye n'alowooza nti Abla tanjagala, kati ye oli akoze naye sex agenze nakweyozaako, kyokka nze tannaba nakubingamba kumanya nga tanjagala. Kati kye yakola yagera oli afulumya agenze manju kweyozaako, najja n'ensonseka ennyumba n'omukulu. Mba ndi awo nze nampujjadde nina bebi wange agenze okwerongoosaako, akomewo tujje twongere maaso n'okulaba firimu kuba twali tulaba firimu. Nga ngenda okulaba face gye tutasuubira ng'omukulu yaze ng'ali mu maziga. Bannange kyankolawo binaayimusa eddoboozi ng'ali kunangala, ng'ali kuyomba, n'akola ensasage ku kitundu. Baneiba ne bakuŋŋaana. Bulijjo oli mwenzi, omuwala yakaaba, omuwala nga nangala, omuwala yanswaza naye bambi nga mutuufu, naye ate nga teyandikikoze bw'atyo. Kati in the process ole yagenze manju okwerongoosaako, agenda okudda ku mulyango gwange kuliko engeri y'obwana obwekuŋŋaanyirizaawo awo. Noono ali mundu munda ali kuyomba. Nze ndimubuuza lwaki waze nga sikuyise, nga omanyi we twekaza lwakuba saa zino nakyuka nateerera sikyali player.
ngagamba nze bulijjo nkiraba ng'okukuta ne muto wange Rachel nga nali manyi mwateŋŋana dda kumbe gwe ozeku you are playing us ono ending up otya ng'ogenda mu maaso n'okutulimbalimba ffenna. N'agamba kale nze sijja bikkiriza tojja kutufuna ffenna era ngenda kakasa nga ne Rachel akukyawa era ne mama nga erinnya lyo life oleme kuddana mu kkanisa. Nempulya nga guweddemu. Kati ono yagenze okwerongoosaako nsonyi okulandaga kamalirize agenda okumawo mu nnyumba ng'alaba sisita we ali awa nyombesa. Teyali surprise kuba yali akimanyi already nti maybe twayitudeetinga kuba yali muwala mugezi nnyo era nakati muwala mugezi. Yensonga lwaki yaddawo ng'alaba yali anfiiriddwa, yensonga lwaki yakomawo. Kati ono omukulu we yali ayoma n'alaba muto we ng'ayingira n'alyoka amubakira n'amugamba nkubuulire gwe Rachel ono Abra gwe weesibako twakola naye da sexy kati naawe ava kola naawe sexy bula 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 ali kutuzanya wandibadde omwejjako. Bannange kye nayagalako omuwala yasirika teyabakira sisita we teyagenda maaso nakunyombesa yasirika n'atula mu ntebe waati. Kati nze ono omukulu kaseera atandika okwasanguza akamwa ng'agamba oli butabwe ndi omubi nagamba ekyamazima bonna mbafiiriddwa. Nentandika okukaabaawo nga ndaba ekyamazima ngenda kufiirwa omuwala gwe njagala ennyo. Sifiirwa lwono ayomba ondi kufiirwa ono gwe ali mu kusirika atayomba. Kati awo in the period jjukira bonna bavuddeyo ewaabwe mama waabwe tabalaba kyava akuba essimu ng'akubira omukulu. N'amukubira n'amugamba oli ludda wanga tewansubidde ng'ova ewaka kuba omuto we yansiibudde n'aŋŋamba agenze ate gwe nga tewansiibudde. N'aŋŋamba mami nga yina ali mu maziga alaba okuswala ndi wane wa Abra nsanzeeyo ne Rachel nga bali bonna nga bali bava nakola sexy. Omukyala n'aŋŋamba mumpe essimu nanyombesaawo. Naye to make the old story short nabasiibula ne mbagamba mwenna mbamaze mudde ewammwe ne mbaa ne transport nzika gwali nusu mutwalo n'emmeejo nali n'enfumira ne ngigabira abaana ne mpulira ng'obulamu buntamwe. Naye nga bafulumaawo wali wonna omukulu yabadde ayomba omuto ng'asirise nga jasi aleeta maziga. Yakwata essimu ye n'ansindikira message ku ssimu zange emessage zaali 3 n'aŋŋamba don't worry Abra, I will always choose you and choose you no matter what. I am still yours. Don't worry, I will always choose you. Kati ono omukulu ng'alowooza that mission ye succeedinze aleetedde n'oli omuto Rachel okunkyawa. Ye yagenda ye alaba kiyiseemu akyayisizza muto wange badde njagala ennyo naye ate ng'omutaŋŋamba don't worry, I will always choose you. Era simanyi oba ono omuto yakikola atya. Kasita bagenda ewaka wayitawo essaawa 2 ono omuto Rachel n'ankubira n'aŋŋamba wamma oliwa nakulaba ebyokulaba ng'okaaba kuba nakaaba. Oli ludda wambulira wa wennyini w'oli nsobole okujja just nkugumye ndyoke nzireyo waka. Munnange omukulu ng'alowooza dati bankyaye. Omuwala yadduka 10 n'akomawo banange nampahaaga nempulya obulamu nga buzuukidde. Waliwo abawala abalina true love onako nala kiba kya true love paka nakati nebaza mukama nti omukulu ya moving on already ayina his new boyfriend era ya accepting tebayita ekyateekyo okuba kiba kirina okuba newankubadde nga okiresistinga otya. Naye omuwala oyo yandaga true love n'atakomaoko n'agenda mu maaso n'okukyuka n'ajjamu ekyo kyenjagala abeere n'ava mu kiro ekikadde ekyokweraga ekyokwemakiro ekyokwerabawo n'amanya dati alina okubeera submissive mu maaso gange.
era oluva ku kyeyeno gyendi ndi planninga kuddayo mukuba embaga sima mabaga naye akagambo ako nakati akyakakozesa era nga ye love code yaffe that I will choose you and choose you no matter what. Newankubadde oli yalataddeko okugambo ogunene tiyagulaba mu nsa n'agamba that I will choose you no matter what. Yebadde ekibozibozi kyange Mr. Sozi naye nga love story onabanzikiriza njagireta nene nnyo era ekwatagana ku mwala oyo. Mukama bwennyo omukisa webale nnyo olwashimanyi nti gy'otusomesanga. Njongera okukikujjukiza nti obeeranga sure ng'oyingira mu relationship ey'okubiri, obeeranga sure nti relationship esooka ewedde, wagimaze, wagikuse, waginyuse. Abantu bangi baba balowooza nti relationship eziweddeko bazimazeeko, ng'ekituufu kiri nti relationship teziwedde. Nga teziwedde era bingi tuzze tubiwulira. After a week, after a month, or after a year, or after some years, abantu bano ne baddiŋŋana. Ekintu kino kitera kukosa abantu basatu. One, direct, ng'oggyeko these other parties eziyinza okuba nga ziri affected but indirect. Tutunuulira parties esatu ezibeera affected direct. Ekisooka, gwe kennyini nannyini kugwa mu mukwano ng'olina gw'otaamaliriza emabega ogenda kukosebwa. You will look a fool, you will look a cheater, you will look a confused person. You. Two, omuntu ono gw'otandise naye omukwano omupya agenda kukosebwa atya. Ajja kuba aleese obwesige bwe n'abukukwasa, aleese omutima gwe, aleese obudde bwe, aleese amaanyi ge, aleese obulamu bwe n'abukukwasa. Finally, n'otandika okuteeka ekigere ku A ne ku B. Ono pati ali B. Kati okutta ekigere ekirala okitadde ku A naye nga tukkiriza nti it will only work ng'oconcentratinze ku muntu kuba ku pati emu. Va ku basiraamu abasalawo n'agamba no, ngenda kwagala hajati namba emu, namba B, namba satu. That is not you. That is not you. And for your information, oli akiplanize, you've not planned it. You had made up your mind and you're done with the first relationship and you're moving on to another relationship. 2 months, 1 week or 2 weeks or 6 months or 1 year or 2 years down the road, then you're back into your past relationship. Omuyita ex, but alina bibiri. She's a girlfriend and at the same time, your ex-girlfriend. Does it make sense? Kakati, yeke nyini. Togenda kumugamba nti sweetheart nafuna omulala. Era oluwenzi uwuzuko olimberimbya, oh, you see, you hear, they say. Yeah? Newekanga ngoze mu relationship biri. Kati relationship ezo, omukadde toyagala munyiiza. Ogezaako okumulaga nti obaolyawo wakyuka, watereera, wakula. Kati ate noono omupya toyagala mulaga nti oli ddonfe nnyo atuuka okubanga waddira omuntu omukadde. Kati n'obeeraawo eno okutuba kusika kuno bakusika. Kuno kukubabuukirira kuno bakusikambula kugamba n'obeeraawo. Ne kijjamu okubanga ogenda luli walinga osaasanya ssente ng'osaasanya ku muntu omu. It may not be necessary nti okwata ssente n'ozibawa, but you spend indirect. You'll meet them. That is money. Through transport, communication, then feeding, togenda kusinkana mwana w'abandi nga to spending. Are you seeing yourself or you're being caught mu expenditure ezitali planned, ezitali calculated? Kikoseza budget yo, kikoseza obudde bwo, kikoseza concentration yo, bintu bingi byobeera ofiiriddwa. Kati kyenva nkugamba nti kyansonga kubanga kyenzikiriza you didn't plan okubeera nga owunzikira mu bulamu bwe butyo. Oteekeddwa okumakinga sure nti relationship gy'ovuddemu ogivuddemu. Lwaki oyinza okugamba nti abamu bagivaamu nga ate tebagivuddemu, oba abamu batuuka okuba nga tebamanyi nti ne relationship enkadde tebannagivaako? Ekisooka bye nnyinza okukuyitirako gwe busungu. Abantu bangi basalirawo mu busungu naye njala kutegeeza omuntu asaliddewo mu busungu tayawukana na muntu asaliddewo mu kukyamuka. Ali excited maybe bamuwanye, it's been a good day, olunaku lwakedde lulungi, n'osalirawo mu mbeera bw'etyo. Nawe tutera okugamba nti olumu otera okusalawo obubi. So it's just a matter of time bazuula oba weezuula ng'ekyo wasalawo okyamuse. Wali tokitegeeza. Wali excited.
osalawo mu busungu. Kakati olumu okuva mu relationship enkadde ng'ate ffe tugamba tonnagivaamu kwe kuba nti ekisinza okukulembera busungu no reacting n'olyanga tosobola kubeera na muntu oyo mu mukwano anymore, so you move and go. After a week, some months, you realize nti oba oliawo wali onyiise. Actually oyinza okizula nti oba ne omuntu ono owokubiri omupya gwogezezaako okufuna mu bbanga lya mwezi gumu alina engeri gyakuzoganyaamu mwana omuyayi ono ka speed kavuga bwe tubanga tuli mu mwezi gumu nga bwati bwantwala n'agenda okutuuka mu myezi 6 nga tankutudde olukindo olw'ebirowoozo, olukindo olw'obudde, olukindo olwa finance, olukindo olw'omutima gwo. Nogamba wait a minute. So it is always greener on the other side. Ogenda okukijjukira nti oba oliawo n'omuddo gwe waleka eri gwalimu green than this is kyogezezaako okulowooza nti wano yo green omala mutukako bwoti ng'alimu olwa yero alimu okwengerera alimu okukalirira kugamba nobanga dda mu sense zo. Lwaki odda mu sense zo? Kubanga obusungu bukuweddeko. Lwaki odda mu sense zo? Okubanga osula nti oba oliawo decision gye wakola wali togicalculatinze bulungi. Excitement evuddewo. Omuntu ono omupya alina engeri gy'ayingidde omwana n'akucamula nga bannange nze nali simanyi nti obulungi bw'abantu bonna bwakuŋŋaanira mu ggwe. After a week, after a month ozula nti it was just money. Yalinga akuwa sente and the other relationship gali talina sente oba a bit yaliko mean. That is a topic for another day. But I want to tell you, it is dangerous okubanga tonnabeera sure nti relationship emu ogivuddemu n'owambagatana ne relationship endala. Omugezi ayigira ku nsobi z'abalala. Thank you so much, Brother Abraham, to come out and share your story. We may laugh, it may sound weird, but that is reality. Bwe bulamu abantu batambuliramu. Most people batya okuvaayo ne boogera ebintu bino. Naye ng'agamba nti oba oliawo singa afunye omukisa yali sharinze obulamu obwo n'omuntu omu oba babiri okubanga basobola okutaasibwa. Eno ensobi togigeza. Don't try this at home. It will not work for you. Make sure until relationship ogivuddemu. We'll go deep into this. How do you know that you tonaba kubeera ready ku moving on? How do you know? And how do you even move on? Why? Lwaki weetaaga oku moving on? Njagala okwebaza Katonda kubanga atuwa ekisa okulira ebigambo bino. Join me in this prayer. Katonda waffe omulungi twagala okwebaza kubanga otuwa omukisa okulira ebigambo bino from our brothers, from our sisters. Abalindo ojje oyogere nabo butereevu lw'olisituka mu buntu n'ojja okwogera n'omwana w'omuntu talisigalawo. Moses in the Bible yayagala bwagazi kukulaba n'omusaasira n'omulaga bulazi kisinziiro. Yakiraba, yatya, yawuniikirira, yasoberwa, byamutabukako. Abalowooza amangu ne tugamba nti olaba embeera emutabuseeko ng'alabye ekisinziiro abakulaba bwenyibo oba abakulaba face. Abagala ojja oyogere nabo butereevu tebamanyi kye beeyitira. Naye oyagala okuyita mu means ze tutegeera n'oyogera naffe okuyita mu bino bye tuwulidde. N'oyogera naffe okuyita mu magazines omuntu aba atambuza amaaso ati it could be a statement from just a billboard along the way ng'ali ku highway avuga ali mu jaamu. It could be a word, a statement from another car ng'ekigambo ekyo kiwandiikiddwa kuli. A word, a statement gy'awulira over the radio ng'akyusa nnombo bw'ati n'akigwako. A statement from a TV set ng'agezaako okulaba a certain TV station. N'oyogera naye. From a mother, a friend, a child. N'akola statement omuzadde n'agamba ono mwana gwe nakeera enkya n'enzaala yayogedde kino naye ng'ayogedde. Lwaki? That person is just a vessel gy'okozesezza okuyisaamu ekigambo kyo kituuke ku muntu oyo in a better way mu language gy'ajja okutegeera. Tukwebaza kubanga otuwa omukisa okulira bino. Tusaba otuwa amaanyi n'ekisa obutabireka wano. Omu oba babiri bwe banaalokolebwa bwe banaataasibwa okuyita mu bigambo bino bye tuwulira tujja gamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu abitujjukiza buli olukya. You're likely to face this, but remember about the story gye wawulira a few days back. Katonda waffe tuwa omukisa nga otuwa amaanyi n'obuvumu okola okusalawo okusinga okubeera okulungi nga tukozesa omukisa gw'ebigambo bye tuwulira okuyita mu stories ez'abantu abalala. Ekisa kyo kakitumala era kitubeerere ne bulijjo osigale nga gw'ogulumizibwa Katonda waffe tubeere abaana b'abalungi be weenyumirizaamu
bwe tusabe n'okwebaza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, and we all say amen.